yali tolina kyosobola kuwaayo olwaleero nebaza Katonda olw'enzikiriza zaffe abamu balabanga basonda ssente abantu babasabire okubava mu kifo ekirala okugenda mu kifo ekirala singa ekyo kyali kisoboka Yesu teyalize naye olw'okubanga ekibi kyali kigumu Yesu yateekwa okuya kubanga mu Lubereberye Essula 17 agamba olunaku olwo olikulyako ogenda kufa empeera kwali kufa Muzija muli mwendaku naye waliwo gye tugenda etagenda kubaayo nnaku bagiragire bakadde bange kyobambeegayirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mbayita olunaku n'olwaleero musobola okukkiriza Yesu Kristo tusondere maama oyo etaata kubanga asigadde mbadde balabirawo ne Grace ne sisita ono omulala omuto ng'asaba ku buyambi misaki kamu ng'asaba misaki ono golaba ono yasigadde okulabirira abantu bali ababiri golaba mutuli bamene abadde akuba ndongo omulaba esisitawe talina de iti yonna babadde ku maazi gye bamulese musajja wattu yawonye bwonyi naye okukibeeramu kubanga lyato ye kyamwonyeza loogi owa loogi yabatana kumusasula bano bamulinze bamupapya ne bagenda mu mazzi ne batuuka kani bakume bamukime wakati mu mazzi kani omagini bakume bamukime naye nga waliwo kitali bakulabika singa neetaliwo okitegera ekyamwonyeza loogi kasumulizo misaki ab'emikwano tweyanzeege sijja kusosola nti oba ab'ekitundu kyaffe kyokka nti abeeno wabula abantu bavudde mu bitundu eby'enjawulo kuba Grace abadde mwana wa ggwanga nga si wa kitundu kyokka wabula twebazizza nnyo abantu bonna abasobodde okutindika olugendo ne bateekamu akasente okujja okuwerekerako muganda wange Lady Grace mwenna Mukama abawe omukisa wabula kye mbadde nsaba ekibbo kino oba oyina nusu 5 oba oyina ky'oyina kyonna kisobole okuyambako ku bintu ebimu ebiriwo mikwano sisabye mu bubi wabula asobola yenna kale tugende maaso nayisi 5 mutwalo 5 toyanza tuchole bwangu kyona kyoyina kyona kyetwangu ate bwewaayo ddayo gyobadde tuganirawo tutolemera okulimirawo tendereza tukoleko bwangu Yesu oli mwana gwandika tukikole bwangu webale nnyo Mukama abawe omukisa Mukama abawe omukisa tukijje mu ddiiro gwe mama webale leeta mangu mama twange tulwawo bakinono twange tetulwawo ate bagenda tusookayo bagenda kulwembera akafino service bagenda emuli bino bo tubasanga amaze okutuukawo kati abalala alina akasente konnaba ne tugaana twekabanga muno mukabi omusumba babonga sebo ngenda kukwongera omuzinga totya kuba tugenda ku mulimu gwo si gwange buli kinoomu alina
newala kulinnya wakati awo. Banaye basembereyo ko wano webalinnyawo wajja kwenyiga bisenge bibisi. Basembereyo ebisenge bagenda kusembere sebo alo mugenda kwabya ebifentaane enyo temulinnyamu n'ebisenge bibisi. Talina wagenda kudda mukadde abeeraawo ebisenge bibisi bagenda byabya. Kino ekintu basimye ekigazi nnyo. Baba banaye baba basembereyo bisenge bibisi bigenda kwabika. Basembereyo sebo watu wagala kuswata temulinnya nnyo baba. Baba nyambaawo tebongerawo omuntu awo olinnye waliwo beesi gye nataddewo kolomu ye tebongera kulinnyawo kigenda kwabika. Banaye temusembera nnyo. Komaawo tokkiriza muntu asemberaawo etaana ejja kwebega. Beera ku mukadde. Ngenda kujjawo wenyigiriza kuse wano abaye katushabe kitapenda nyine kunesha mwenye mkama wewe kuja tuja mashogo
mukama wange Yesu Kristo kuwasiibwa okutwala omwana nefuufu mu nfuufu nga tukkiriza nti mukama katonda omutukuza wabanga yatereeza omulamu gwe tukwebaza era nga tukamatiriza kufanirana mu mikono gyo tasobayanga mukaseera kano kubagumya nona tukutabeka tukira byetukusabye amiina abaye katuleke kunola kuno Sindika. Wewe Rasta tusoka tukwasaganye emiti
oluyimba lw'olupya Esewo nyimbira mu Uganda mu kibuga Kampala sewo. Wangalira mu kibuga wakati. Mpangalira mu side ze Makindye Luwafu. Wakwatagana otya n'omugenzi? Omugenzi nakwatagana naye nga takiinaamu buzibu ate nga muyimbi ayimba bulungi. Bana era tusaliddwa nnyo. Tubadde tusaba abayimbi babeereko n'emitima ng'omukyalo ono gwabadde naye. Kye tusaba eggwanga lyonna singa libeera ng'ono omukyala. Kusasuza kukola naye kolabo kuba yakusinga kulinnya ate tumanyi nti abayimbi ebiseera ebisinga osasula okuyimba naye. Ekyo kyo kituufu nandikyogedde nti yansasuza naye bannaye omukyalo kiba kya bulyaza amaanyi teyanzigyako yadde 10 naye jasi gubadde mukwano friendship ate nga abadde akyali willing okukola naffe ebbanga lyonna. Esewo mbeera eno mu kugatta ebigambo oyinza kutulekera bigambo ki ebikwata ku mugenzi? Ebigambo bye nnyinza obbalekera nga abayimbi tubadde tusaba bannaye mu following empisa Lady Grace z'abadde ayina abantu bano bonna boolaba wano tebazze lwa kubeera nti bazze ku kinyumo wabula bazze kuziika kuwerekera mukwano gwabwe. So kye yasiga akikungudde nti abantu bonna mikwano gye bazze abadde friendly. So kye nsaba abantu ffenna tubeere n'empisa tukupona omukyala naye nga tubadde tusaba bambi muwagire oluyimba lwe lwabadde alese mu studio olupya at least mulumuwenga ekirabo naffe tujja sobola okuddayo kwataganako ne famire ye okuyambako ku bato abasigaddeyo abato 3 balese babadde bakyali baana bato ddala ate nga ne maama abadde akaddiye. Sobola okuza alright omulungi andaba goberera na kutyesi media UG eyekumide ku mukutu guno nyongera okulamusaako ne kugamba nti kyokola kyamaanyi nnyo. Olwaleero tuli ku lume lw'omugenzi Lady Grace omuyimbi yafudde accident era nga aziikiddwa olunaku olwaleero oba agenze nyumba ye ey'olubeerera ng'era nkuleetera ekibadde mu kumuziika oba ifaani byenkutuusaako byonna ibadde mu kumuziika. Sababu yambi bannange kino kitukuddeko tetukitegeera namumanyi naze babiri omulala yababisa akawago bakakoze operation omulala yakosebwa naye kakati tusaba buyambi kutuyamba. Mama nyonyola ku mulwadde oyani? Omulwadde wange waliwo omulala mwita Rogers Kimumwe Muganda walagafaya kakati oyo Rogers ye mugalanda waffe lagafaya nzirako omulundi gwa kusatu kakati obuyambi twawulidde Manfino yatuleetedde obuyambi kakati tetumanyi Manfino oba yasasudde eri ba dokita kyo twebaza kuba batugambye yasasudde ba dokita naye kati esente ze bagambye bawadde Hasani Nduga kakati yenze yampadde emitwalo 10 ku baana bombi nenga kakati emitwalo 10 ku baana bombi beetagisa sente nnyingi sirina sente nange neyiyabweyiya kakati ne mama waffe mulwadde pressure yamukuba naye mulwadde kagamba ntandikira nejja waffe agenda kuziikibwa